Hoteli ya Masanyu program joliko. Nawe tuli wano ku kivulu kya David Lutalo. Twagala bweyagazi nga onjogera ngude ku chairman Nyanzi. Katumuze katuli ekyo chairman. Osibe otya muzeyi? Muli mutya. Muli bulungi chairman Nyanzi mbadde nsaba babuuzeeko. Nange nfunye ku ssanyu leero. Abaana batibye eno mbalamusizza. Tuli wano naze mu kivulu kya Lutalo kubanga yampadde special invitation. Ate nga nange obulamu bubadde bubanja mbadde ndudde okujjako mu kivulu ebbanga lyonna mbadde mu kudoganya ate nga obulamu bwali nnyo butambulira wano nga nagenda nga mbigulu naye nga wabadde wayiseewo ekiseera kale ndi musanyufu okubeera n'abantu abangi bwe bati nga bakyasobola okufuna akadde ne bajja basanyuka teri ayina kujjako ddembe lyo yakusanyuka. Chairman yasooka obulya bannayuganda David Lutalo omusanze otya nga akuwala Uganda omuziki? David Lutalo zekyemulabamu ennyimba ze zigatta tezikonflikitinga na mbeera ya muntu ayimba ku mukwano ate n'ennyimba ze zibuulirira naye kisingira ddala obukulu okuba twayingira mu struggle abayimbi bangi bagudde ne batukolako ataaka nga bamaze obawa ssente ne bajja ne baddayo ne bajja naye David Lutalo yasigala ali stede ate tatugumangako ate yasobodde okuwa invitation omukulembeze waffe so basobodde kubaawo nejja ne mukiikirira nange ne nekiikirira. Chairman bakobako obuli special bwa bannayuganda bakulaba nga tumaliriza. Bannayuganda obubaka bwe mbawa bafuna akadde basanyuke kubanga balina right esanyuka teri alina kujjako ddembe eryo lisanyuka. Ekyokubiri bongere okwagala eggwanga lyabwe era bakole ebyo ebisaani mwebale nnyo mwebalire ddala leka nange mbojje ku muziki kasi hoteli ya Masanyu joliko Chairman yasobuulidde tovaako toyokola kiwesambulamu pleisa. It is okay. Como